Nkwaniza nnyo mu program abanoonya nze Philip Kagoji batuusaako. Olunaku lwaleero ndi wano e Namboole bweyogerere okulina na Jokaazi tuzze okukyalira Baguma eyalabikira mu program abanoonya Baguma Edward. Ojjukira omwami ono yali alina obukosefu ku maaso ge ng'alina ekizibu ky'okulaba. Obuzibu bw'ensanze ntaba na mukazi mbeera ne bizinesi zange nga sinsobola zizikanya buwomu omukazi taliiwo. Omukazi yasobola okujjukanya byonna. Mwana wattu yafunye ekyebbeeyi eky'omuwendo era abaagalana bano beekuba ebitole by'alaavu essanyu ly'alina likirako lya Mwoki wa Gonja. Omwami ono alina bingi byagenda otubuulira mu mboozi ye ng'era bw'ogenda okubeera nga ogiwulira. Naye nga sinaba tusaako program kansooke nkolageko ebimu ku byenkuleetedde mu programu y'ennaku olwaleero. Ebyavuddemu byabadde bitya? Byabadde birungi nnyo. Nazinya amazina n'enkuba ne mu ngalo. Omutegekeddeyo ki nga ggwe? Mutegekeddeyo ka bebi. Nga kyamaanyi nnyo. Bulungi nnyo kubanga mbasajja kwebaka. Maji. Sajja kwebaka. Nekinyinza okugamba nti we twatuuse eri Baguma yasoose kutendereza Mutonzi era n'asaba essaala nga y'amaanyi nnyo nga yeebaza Omutonzi okubeera nti asobodde omutuusaako eky'omuwendo kyabadde ayaayaanira okumala ebbanga lino eddene. Byonna ataggwawo. Ondetedde abaddu bo bano okujja okunkyalirako. Weebale kubayisa mu makubo, amanye amakubo mazibu, akisidenti nnyingi. Naye weebale kubayisaamu n'obatuusa ewange. Mukama Katonda ekyo nkyebaliza n'okumpa omugole gwe mbadde sikusuubira. Mukama Katonda gwe wamunkwasa era gera gojja omunkwasiza njagala otekemu ekisa, ompe ekisa, tumugatte bulungi n'okumwanjula tutambule bulungi tuveeyo nga tewali mbolojjani yonna. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna taggwawo n'ekisa kya Yesu Kristo n'okwagako mundu tukubiyamba. Weebale kutambulamu nange mu kaseera kano ndi wano e Namboole wano nga ku Jokaazi era nsobodde okusinkana Edward Baguma. Mwami musanyufu nnyo essanyu ly'alina likirako lya Mwoki wa Gonja agenda twanjulira omugole gwe yafunye ng'ayita mu programu eno ey'abanoonya. Sebo nsanyuse nnyo okubeera nti nkusisinkana olunaku luno olwaleero. Abakulaba bandyagadde okumanya ebikwatako oba oliawo n'ebisingako awo. Amanya gange ze Edward Baguma Amoti. Nzaalibwa wano Kirinnya bweyogerere Namboole. Ekimpaliriza okujja wano mu programu nali nnoonya kati omukyala namufunye. Kati mbeebaza nnyo mwenna abanteeka ku programu eno eyabukedde. Mbeebaza gyenkomeza Mukama bawe kye baagala. Erinnya lya Lakete lya Salandi Fine nafunye ekyebbeeyi ekisingayo ebyebbeeyi. Omulungi asinga abandi namufunye. Yono bannanga ntutta obwongo namufunye. Atutte emisana nga nenseemulaba namufunye. Yono eyannooza embeera omukazi namufunye. Omukyala ono wamufunye otya? Waliwo omukyala gwe twabeeranga naye wano bamuyita Nabulime mwanyinazi. Yali agenza okulya Idi. Omukyala namukola ki? Ne bamukwasa nti omukyala wuuyo tubamuwadde oba mumusiimye sooka mumutwaleko eka asooka alabeyo eka oba mumusiimye tujja kubamuwa. Nange saali mubi neŋŋamba mumuleete ajja alabeko ewange. Kati bamuleeta najja n'alabako ewange nenfuna ssente nemupakira nemuzzaayo amala okutegeeza abeewaabwe. Kati yabategeezezza abeewaabwe najja ne mutowe mukulu we najja n'alabako ewange. Ne mukulu we yazze namupakidde n'addayo. Kakati mwami Baguma nga tetulina kutuuka ku bya omugole wo gwe wafunye. Tubuuliremu akaseera kaali katya ku lunaku lwe walabikira ku program abanoonya? Nasanyuka nnyo nenzina amazina n'enkumba nenkyakala nenkwatako ne munsawo nebanga kuba essimu
kyali kiti abantu bakulabawo bate bakulabawo ngamba abakwegwanyiza abantu bandabawo naye nga bali basaba ssente neŋŋamba abasijja basobola abasaba ssente kambaveeko mukama alimpewo wange gwekola atasaba ssente alabira nga mukama akoze eki akigomodde nga bakusaba ssente batya bambala ssente mputuwe ku transport atuleeta biki tuli wano namuŋŋona nti ndi wano omulala ali mbalala ayagala mupakira mitwalo 5 mumwekonekoneza okulya mu kkubo neŋŋamba ebyo binnemye naye wafuna abantu benkana ki omuwendo abasuka mu 50 nga bonna bakwegwanyiza esewo abantu abo bakwegombako ki banegombako byabugagga byange naye nga bawuliranga ebyobugagga byange benjogeraga nange neŋŋamba ate mujja biraba nebyo byalimu nagamba temujja biraba oba mwagala byabugagga byange temujja biraba ekikulu kyabwe kyebasinga okuwagala ebyenfuna byange bizinesi zenyimiriddeko mobile money n'amazzi gagano wano tanka yiyo girabaawo n'emirimu gyange emirala egyokwekozesa egyange gyakwera mu kkubo kakati ne mu bangi lwaki osalawo n'ogamba ogende n'ono oyo gwe nalondamu mu bangi lwaki katonda gwe yangwanyiza olaba alina byeoyagala ebisanyizo byabirina bulungi ojja kumubuulira nga yenyonyolako kululwa wamwegombako ki nze namwegombako feesi n'akabina n'ebirala abasajja betwegomba n'enviiri esewo naye kati mwami baguma waliwo ebintu byesitegeera bulungi kubanga omuntu alina ekizibu kyokubeera nti olina ekizibu kyomukulaba kati ofuna otya ekifaananyi ekituufu n'ogamba nti feesi erabika bweti alina kino obyawulira ku ki otegeera ku ki katonda yabitegeka alikuba tolina maaso naye ngaomutima gwo gokukola ki gulaba omutima gwo gulaba ate amatu gawulira eso katonda takuma byonna kakati bwewafunye mwana muwala ono mwasookedde ku ki twasookedde ku musaayi netwekebeza eddwaliro lyawe emumanji waffe ebyavuddemu byabadde bitya byabadde birungi nnyo nazinya amazina nenkuba ne mu ngalo nazinya amazina nenkuba ne mu ngalo neŋŋamba katonda yeebale waliwo amannya gempulidde okoonako awo nga naakatuuka ng'oyogera simanyi omuyita watya omukyala omugole waliwo kyempulidde ogamba waliwo amannya g'obadde ogezaako okumusuusuuta nga naakatuuka wano omuchina nafunye ekyana ky'omuchina nafunye ekyala ky'omuchina omuyita muchina esewo ng'ate ndaba muddugavu omuddugavu tetabamubalayo tebamubala mu baddugavu mukyala muddugavu ate mubudawo ate omuyita muchina lwaki omuyita muchina mulungi nnyo mulungi yo yennyini gwe nnyini gwe tomulaba omuyiwako n'amazzi n'onywa n'amata wangi omuyiwako n'amazzi n'onywa muwanye byafuso esewo kakati nga tetunakutuukaawo embeera ebadde ekuyisa etya nga tonakufuna mukyalo ono mpisiba bubi nnyo embeera ebadde tewoomya nakabululu etya muganda wa ensula nga nsula ngulungutana seebaka kaniyange yaza omusango mu nsi esewo naye kati kyenjagala katonda mpe anyongereko ku ssente nga ziwe ase omukazi namufunye tusuubireyo omwana w'abandi omukuba ekidaala embaga ate kasogamba kasa muganda wange obaawo
ekyo tewawa kuwananya kwonna naye tusooka kugera kwanjula mala okumwanjula lwoke tukoba ekidaala entegeka zoyina esewo okutegeere bulungi mu butongole nti bategere nti omwana wabe nkoze eki mujje mu butongole nze mulina esewo biki bewandyagadde akukolere nga ggwe k'omufunye kati tenjagadde njanfumbire anjolezenga angolere n'okungololera n'ebirala byoba bimanyi ebyaffe ebyekiro ebyaki ebyekiro bimanyi byebitya nesikyatule kukimala katoba okitegedde atutemisana nga nesemulaba eyo neyanoze embeera omukazi omulungi asinga abangi yono bannanga ntutta obwongo atutemisana nga nesemulaba eyo neyanoze embeera kaseera kano katuwumulemu katono nnyo tukyagenda mu maaso n'abaaga bano baguma n'ekyomuwendo kye yatuumye omuchina kubanga yalaba nti kimukolera nnyo akulisayo mu kumulamu okwo tukyagenda mu maaso n'abaagaano bano ababiri namufunye omulungi asinga abangi yono bannanga ntutta obwongo atutte emisana nga nesemulaba eyo neyanoze embeera omukazi emirembe n'amasanyu byansisinkana kino nalinze bannange sikisuubira nga ndayira nti ndifuna njagala nanjagalira ddala ddala kaseera kano kakutuuseeko omugole naye ayina nsubira naye ayina bingi byayagala okubaako byatugamba mu kaseera kano abakulaba bandyagadde okumanya gwani obeerawa bakuzaalawa wazza otya okulaba nti ofuna mwana munnoono baguma amanya agange nze Nakalyango Goreti kaba nzaalibwa e Rwanda akaba kuno Uganda maze emyaka 6 kati okunfuna bansange wa baba wange bwe bayita mu Kisasa abato naye waliwo omukyala yajja n'angamba waliwo omwami abeereeyo Namboole ayagala omukyala kati awo najja nandaga ekifaananyi nambuuza ono omwami omusiimye kunze musiimye ne mugamba naye tumala genda nendaba gy'abeera awo nenzija nensiima amaka abantu be nabo ne bansiima naye kenyine nansiima awo nenzirayo ewaka we namala okwetegeka awo nembakuba esimu nembagamba nti nakoze eki namaliriza kwe kusindika sente nenzija ne baba wange gwe bayita mu Kisasa abato netujja wano namperekerako lwamala okutuuka mwami nanyaniriza abantu ne banyaniriza olwamala netugenda ku musaayi nga bwe mubimanye ebyamaka munange kati awo netukola ki kwegamba obufumbo bwaffe awo netubutandikira awo sanyuse nnyo okulabako bane mwebale kubeera nti mwefuna kale ssebo baguma wamwagalako ki ono baguma bangamba wa bizinesi alina mobile money alina ebyobugagga naye wabula kyayagala kola ki kuzaala naye nja muzaalira nibo wamutunuulira kiki wasinga omwegombako sinza kundabikayo namwegombako feesi birala ki bye wamusinga okumwegombako oba byasinga okukwata omubabiro namwe mubimanyi munange tosobola kugira naye ngera bye namwegombako bingi naye ndi musanyufu nnyo ensonga y'okubeera nti mwami Baguma alina obulemu oba olyawo obutalaba yoyinza gyogerako ki saidi eyo kituufu talaba naye ngera kale nga ku mutima gwe yakola ki yansiima nangamba njagala tubeere wano ffenna gano ge makaago
nga bwe tutetenkanya n'obufumbo bwaffe. Kulwa kitwala otya tekikumenya nnyo abantu abalala bwe bakitwala baba bayinza okitwala? Nze tekimenya. Omusanze otya okuva lwe wamufuna? Okuva we namufuna munange mpulira bulungi era nakati sina kye mwogerako ekibi. Mpulira omukwano agutaddemu ebisoko ntaba atandise okukutuuma okuyita amannya agatategeerekeka akuyita mu China akuwaanawaana olowooza kivudde ku ki? Okuntuuma omu China alina we yaneegombesa. Maaso gega mu China baffe nedda maaso sige mu China. Bw'ayogera ku ky'omu China mbadde mmanyi nti yandibadde ayogera ku muntu nga si muddugavu naye ate nze ndaba oli muddugavu ekyobu China ndabye akyesibyeko nnyo. Waaye simanyi gyakijje nange mpulira alintuuma. Suusuuta nnyo kusuusuuta nnyo akuwaana nnyo. Kituufu ampaane kubanga ndi mwana muto emyaka 25 si myaka mingi. Omusanze otya? Musanze ali kiriya. Omukwano guli gutya? Omukwano guli bulungi. Ensonga z'omu kisenge? Ensonga z'omu kisenge tezina buzibu. Azituukiriza bulungi? Bulungi nnyo. Kati akusuubiremu biki kubanga wuuyo ogambye nti ayagala ezzadde n'ebirala? Ezzadde kale kye nali njagala mba njagala amanyika ategeregane n'abazadde bange beemanye amati ono mukodomi wange naye amati ono ye nazaala wange okitegeera. Ekyokubiri ekiddako kwanjula nga bw'okimanyi. Ekigambo kwanjula kye kisooka mu bazadde. Omutegekeddeyo ki nga ggwe? Mutegekeddeyo ka bebi. Seku mwana? Seku mwana? Nga kyamaanyi nnyo. Bulungi nnyo kubanga mbasajja kwebaka. Mwaji? Sajja kwebaka. Sikumuliira mmere ng'abavubuka. Nedda. Yoyo Katonda gwe yakola ki? Mukama yangamba ati yoyo ye mwami wo. Teri mulala yoyo golonze mu bangi. Ng'oyogeza bumalirivu. Ndi mumalirivu nnyo. Linga kabani ku ndongo. Mubaka ki bw'olina mu kaseera kano eri abakulaba wali eri mu kaseera kano mu programu abanoonya n'abakyanoonya obawaayo bubaka ki? Nabo balina okubeera ng'omutima ogwange gwe ndina balina okutuukira ku bubaka bw'okubukedde wano ne bagira ne banoonya nga bwe nanoonya omwami wange Baguma ate n'ekirala nga bwe nafuna omwami wange Baguma baba balina omukwata bulungi baba balina omubudaabuda balina okwaniriza buli omaze oba ng'azze okukyala balina okwaniriza ne bagamba ati nga tusanyusa okulaba. Atutemisana nga nesemulaba yone yanoze embeera omukazi. Emikwano n'eŋŋanda n'abazadde. Omukulu Baguma nsuubira ebyo kabitewo biwulidde gwe watuumye erya mu China. Bubaka ki bw'olina mu kaseera kano eri abakola mu programu eno ey'abanoonya? Obubaka bwe nnina njamba abo abakyanoonya bajje ku TV yaffe
beeyongere okunoonya nga nze bwe nafuna munnange oyo omuchina nabo bajje naffe bwe twagala tufune abantu abawera si nze nzekka mulabire ku nze bwe bubaka bwe mbawa bannanga atutte obwongo atutte emisana nga nesemulaba yone yanooza embeera omukazi kantwala omukisa omunene omulabi waffe ebyabaguma kabiitewe bagwe yatumye omuchina mubiwulidde kitegeeza naawe bwegatta ku programu abanoonya osobola okufuna ekyomuwendo kyosinga okwetaaga osobola okufuna omuntu asobola okuwa essanyu ndowooza muwulidde nti baguma ennaku zino n'omubiri ataddeko n'okunyiriraanyirira yayita mu bimusoomooza bingi naye wano sijja kusukkawo naye abaagala bano katubasabire omukama abateremu obwangu basobole okubeera nti bafuna bye basinga okwetaaga wano sijja kusukkawo ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Frank ali ku kamera tusinkane olw'omukaaga olujja essaawa 5 zennyini ez'akawungeezi mubeere bulungi mwera omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.